Fadi TV UG mbaniriza akadde kano muli mutya mwenna abagifollowinga nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo kubanga mwasubscribinga ne munyiga kale ajiga nagamba nti bwe subscribinga n'onyiga kale gwe beera sure and notification egenda kuba ogifuna nga ntaddeyo video wano ku Fadi TV UG mwongere okubanga musubscribinga musooka nga mufuna amawulire nga baga trending okuva olunaku olw'eggulo munaso w'eggwanga erya Philippine myaka 27 munnange bavudde nga bagamba nti ono yase omwana wa bosi we ndowooza ali myaka wakati w'ogumu ku 5 ndowooza ali wakati w'emyaka ndowooza nga 3 ku 2 awo wakati awo tiyamulidde mu washing machine wabula kitulinze kooti okubanga efuna obujulizi CCTV camera footage akyalimu oba Abawalabu bamusiimudde ddala kituufu omwana bamusse tujja kuba tubitegeera nakwanda abasinga bagamba nti biyinza okubaamu engeri nti y'obulimbalimba ti nga Abawalabu baagala kubanga bamwefuulira tujja kuba tubitegeera kooti ekyagattagatta obujulizi mu ggwanga erya Kuwait balabe nga omusango guno kolaki gukomekkerezebwa kuva nnaku lwaggulu mwana muwala olunaku lw'eggulu yatwaliddwa mu kooti byabaddewo olunaku lwagundoza emisanasana awo ebyabeereddewo kati bamukutine natwalibwa direct mu kooti manyigala amawanga g'abasajja Abawalabu bo tebaluwa okukutwala mu kooti baaba tebirenga mawanga bala nti musooka kukutwalako mu kkomera n'osooka n'obeereyo pe bozza omusango bakutwala direct mu kooti omusango n'otandika okubanga bagutungamu teri kuyisa budde beebonerezebwa bwe tebabiruyisaawo kubanga balina engeri gye bawandikamu amateeka gaabwe mu bitabo amateeka gaabwe ganjawulo gukusinga mutwe kukuggyako mutwe beheading oba kukuba amasannyalaze katebe k'amasannyalaze bakutuuza mu katebe ne balyoka bakukubya essannyalaze oba kibayita execution noza execution ndowooza okubanga kukubya amasannyalaze noza n'okuyimba mu omugwa ndowooza ako ku njawulo ndowooza oba kibayita beheading noza kukuba kuggyako mutwe mu public kale munaso eggwanga erya Philippine ebya ddala omusango gwe guli biki guno kubanga gunamusinga ayinza obutawona kalabba afamili ya mwana muwala ono bageza kubanga beegayira gavumenti ya Philippine kati gavumenti ena kiyinza kukolawo ku nsonga eno ebisazi ng'abantu bangi bakwatidde emanga g'Abawalabu oluusi gavumenti ne zigezako kubanga zikola ebintu ebyo ne bigaana bano abasajja boosi b'oyingira mu ggwanga lyabwe amateeka era oba ogamanyi wootagalyamu n'okola ekimenya amateeka kuba kukunyiga bunyize kuba kukuggyawo kibonerezo byabwe biwandiike ebisazi nga ne wabeera accident ng'okonya omuntu fuba nnyo odduke kuba bye bakukwatako oba ogenze kusibwa amayisa mpaka kufa oba okukutta bw'okoona omuntu tebaagala kumanya oba accident oba biki bw'atabadde accident banange sigenzere tebaagala kumanya buti mukufa tebabalamu accident gyali accident pe oba olina kwegendereza gemanga g'Abawalabu ate mwana gonna gakulaganira wamu nno omanga gomanyi gonna agavayo mawanga g'Abawalabu Kuwait simanyanga Omani simanyanga Qatar Saudi Arabia gwanga kyawe ddala mawanga mangi ku lukalu olw'Abawalabu akati gwoba ogenzeyo munnange oba olina okwegendereza ennyo okoleramu ensobi yonna ejja obulamu bw'omuntu okuba nayo kukutta bo tebaagala kumanya okoleramu ensobi n'otagalamu katono ng'ojja obulamu bw'omuntu bukuba kukutta ebintu bya drugs okutta ebintu by'enjaga kutta ebyo tebabizanyiramu ebiseera ebisinga era oba ogenda okusayininga empapula zaabwe zinakuyingiza mu ggwanga eryo byonna bikola ki byonna bibaako amateeka gaabwe oba ogamanyi buli kimu era bagenda okubona bagamba sooka olaba amateeka gano tugenda kukukangavula amateeka olwedi tugalina mawandiike yinza ogamba nti ate gyemugenda okunkola si kiwandiike empapula zizo naye zitunulemu olabe nga tolina kyokkola ebisisi ng'osi gavumenti ezisinga ez'abantu bana bebakwatire mawanga ago wezigezaako kubanga ziteekawo embeera babagamba mulabe nammwe amateeka mugalabe yinza ogamba nti tugenda muddira bwereere mugalabe nammwe ggwanga lya Philippine gavumenti yabwe yagezaako kubanga eteekawoko ku mbeera naye byagaanye olw'ensonga nti famire ya mwana muwala ono omufilipino gwe baagala okubanga bakola ki bavunaana okumusiba amayisa oba si ekyo okumutta bageza kubanga bateekawo akazito naye gavumenti yakoze ki yabivuddemu
yalanse olunaku lwaggulu ne kati egenda ebivaamu mpolampola. Bantu bangi nnyo abagwira abali mu mawanga g'Abawalabu abasiraniraeyo mu makomera ate wali Abanigeria. Jjukira bo enamba yaabwe esinga bazannya emisango bwe bakukusa enjaga, bye bakozesa obubbi obw'emmundu batundirayo emmundu, bakozesa obubbi nga bakozesa emmundu okubba, balumba amaduuka, batundirayo emmundu. Bo emisango mingi bali nnyo mu bisango sanga ebyo ebibi era bangi nnyo Abanigeria. Ndowooza Nigeria esinzeyo n'abantu ndowooza mu makomera eyo mu mawanga g'Abawalabu naddala eggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga ndowooza erya Kuwait ne Iraq. Abanigeria namba nnyingi ey'Abanigeria naye nga jjuka n'abagambye nti Philippine egamu mawanga okwetoola ensi yonna abasinza bankuba kyeyo abagenda okuba ebyeyo bangi ku lukalu lwa Africa ndowooza Nigeria yeesinzayo bankuba kyeyo bangi Abanigeria. Bakwatira bendera mu ggwanga mu mawanga ga Africa naye nga okwetoola ensi yonna Philippine yeesinzaayo. Mwana Malona n'asimatuka okuttibwa kubanga abasajja balemezzaamu bagamba nti tugenda kufangava newankubadde kooti ekyagutunulamu omusango eraba ebiseera ebisinga oluusi tekikwenuza kumalawo myezi n'emyezi ng'oli mu kkomero nti balina kutta. Tokubabula ati esaala n'abayinza okukola ne bakola kino bakuggyawo. Oluusi ebintu bya biseera ebisinga oluusi tebaterako papa nnyo kutta naye oluusi basobola okuteeka mu kkomera n'omalayo emyezi nga 10 ng'oli tebalina kusalira. Gonooza nti babivuga kumbe tebabivangako nga bakyabiriko bakyabitambuza. Kakati Mwana Malona agenda kukola atya? Kubanga essaawa zino Abawalabu balina okumusalirawo. Tewali alina kyayinza kukola. Tewali kye bayinza kubanga bakola ki? Bakola. Tulinze tulabe kubanga omwana ne bwagamba nti washing machine yagitaddewo nga tamanyi nti oba mwali era sibira nti banaabiwuliriza era amateeka ganasigala gakola ki? Gasigala gakwata nti wawoze ki? Tiwassa omuntu eyiba mada case. Mwongere okuba nga mugifollowing bagita Fadi TV UG, Fadi UG News, BTV UG, Osanik Ala TV Uganda. Bagenda kubanga baddamu okubanga batunula mu musango guno olunaku bali mu ggwanga erya Kuwait. Balabe mwana muwala oba akola ki? Kooti enaamuddiramu naye nze baba sisuubira kumuddiramu. Sisuubira mpoziko kubanga bangi bakwatiddeyo nga bakoze emisango sanga eminene mpaka nakati bakyaliyo. Kubanga newobeera waabwe ng'oli wa ggwanga eno okola ebyekisiru n'obaako kyokola awo ekyobutemutemu akikwatagana kutta omuntu okukusa enjaga. Tibiseeze kati tebatera kuttira ku liiso naye bakola naye bakkangavvula. Kati mwana muwala omugwira mu Philippine ye banaamusonyiwa ng'olaba ne bannaabwe babakangavvula. Tujja kuba tumanya. Fadi TV ki mwera.